Yes. Omulabi wange omulungi wamu nno nkwanirizaako olunaku lwa leero. Nenkwebaza jjonna gy'otusizaako engalo. Omuweereza w'amanya Damba Eric. Ng'olunaku lwa leero tuli wano eno Ennalumunye ng'era tuzze mu maka g'omubaka Honorable Francis Nzake, omubaka wa Mityana Municipality. Omwami ono ensonga esinza otuleeta ewuwe twagala twogere ku kulonda kw'abavubuka okugenda okubaawo mu mwezi gw'okuna kuba yakulira abavubuka mu kibiina kya People Power ate nga twagala tumanye Francis Zake yani twagala twogere ku bulamu bwe yayingira ati ebyobufuzi ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okwogerako kyenkusaba mulungi wekuumire ku munno otegeere olunaku lwa leero Honorable Francis Zake yani ne People Power biki byezzaako mu kulonda kw'abavubuka kuno okujja essaazi neno muneegatteko twanirize omubaka Francis Zake then oluvannyuma tugende mu maaso aseewo nsansa okulaba. Nange nsansa nnyo okulaba nga ozzeeko wano ewange wano wempumulirawo kakatonotono ate nga netegekera okulaba nga ate nkwasaganya emirimu egiri wano mu Kampala ate era ne mu Parliament. So amannya gange nze Zake Francis Butebi era nga nze mubaka akiikirira abantu ba Mityana era n'okusukkawo wonna kuba ababaka baawo bonna abaddiridde awo abasinga obungi ennyo ng'oggyeko Honorable Kalwanga, ng'oggyeko Honorable Mbwateka Mwango, ng'oggyeko Honorable Nsamba, team leader waffe awo wa People Power mu Greater Mubende region, naye awasigadde abasinga balaba nga ffe abali awo abatono ate kumpi ffe abakiikirira bonna abali ewalala. Ate era nga nze ssabavubuka wa People Power oba akiikirira abavubuka bonna mu Uganda era nga nze Minister ow'ekisiikirize oba Minister alindiridde owa government owa East African Community era nga nkwasaganya ensonga ezo mu Parliament eyo. Neesimye nnyo okubako wamu nammwe ddala eri olutembe luno luganzi olwa munno era nga nsaba abantu balwekuumireko nga bwetugenda okuba nga twenyonyola ensonga zino okusingira ddala obululu bw'abavubuka. Nga mbadde nsaba nnyonyole ku bululu bw'abavubuka ng'okusookera ddala njagala okukunga abavubuka bonna mu Uganda. Omuvubuka w'obanga oli wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3 nkusaba osobola okuba nga weenyigira mu kalulu ako obe nga osookera ddala obeere ng'okebera enkalala okukwatandise nga 19 omwezi guno era nga kugenda kuba nga kuggwa nga 28. Bwe tuva mu kukebera enkalala tugenda kuba nga tuddako nominations z'abavubuka era nga nominations zigenda kutandika nga 8 April mpaka nga 13 April omwezi ogwo gubira gwakuna. Zigenda okuba nga nominations zibeerawo. Bwe tuva mu nominations tugenda kuba nga tuyingira campaign ezo zigenda kubeerawo nga ennaku 2 okuva okwewandiisa we kuggwera nga 15 mpaka nga 17 era mu mwezi ogwokuna ogwo mu April okugenda okuba campaign. Ate tutandike obululu obwo butandika okuba nga bukubibwa oba nga busuulibwa ku lunaku lwa 24 mu gwokuna omwezi gwe gumu ogwo omwaka gwe gumu guno 2020. So nga obifo ebyo bigenda osooka byenjogeddeko desizo bifo bya ku kyalo. Buli kyalo gy'oli manya nti omuvubuka bw'obeera ng'oli mu gundi ezo mu nkala weekebedde nga mw'oli ekyo ekimala okuba nga weesimbawo oba ng'ojja kuba mulonzi. Era nga ebifo ebyo bigenda kubeera 9 ku kifo ekyo ku buli kyalo kirina ebifo 9 ng'ekifo ekisooka nga gwe kyamaani w'ekyalo ekyo mu bavubuka. Tumanye ebintu bino twagala bakulembeze nga tuli bubezi bakulembeze buvubuka nti ffe tugenda kubeera abakulembeze bankya kati twagala tubeera abakulembeze baakati. Abakulembeze baakati kati kitandise kati era nsaba abavubuka bannaffe bonna abali eyo nga naffe abali wano twesimbawo era twagala naffe nga twenyigira mu bukulembeze obwo kuba nange kannyini Zake nkyali muvubuka njagala obulu buno mbuyingiremu either nga nnonda oba nga neesimbyewo ku kyalo kyange nga nze ssentebe w'abavubuka ku kyalo ekyo. Era kujja kubeerako vice chairman oba tusobodde kubeera ssentebe waakiri osobola okubeera vice chairperson w'ekyalo kyo ku LC. Bw'ovaawo osobola okubeera general secretary oba sekyo secretary for women affairs oba nga secretary for student affairs ate era osobola okubeera owa labor affairs. Osobola okubeera nga gw'oli wa byamizannyo oba n'ebyennono that is sports and culture. Osobola okubeera nga oli wa finance nga gwe akwasaganya eby'essente ebyensimbi nga gwaziwanika nga gwe muwanika nga gwe wa finance. Osobola okubeera nga gwe w'ebyamateeka nga gwe asobola okubuusa banno bavubuka banno ku kyalo kyo ku byamateeka ne oba tiwabisomerera bannange ebifo bino tebyetaagisa kubanga muntu wasoma
nti wetagisa kuba oli wa P7 oba oli wa senior 4 oba oli wa senior 6 oba oli wa degree oba oli wa masters oba oli no oyina kubeera nga gwe oli muvubuka kasoba nga oli mu myaka egyo oba wasoma oba tewasoma osobola okukyesimbako ebifo ebyo omwenda byemmenye njagala okubiddamu chairperson vice chairperson general secretary secretary for women affairs secretary for student affairs labor affairs sports and culture finance legal affairs ne external relations so byebifo ebyo 10 actually biri 10 okutwaliza wamu ate nga njagala okukiddamu okutwaliza wamu nti bannanga abavubuka twenyigire mu bifo bino tuba tubirekedde nnyo NRM nga NRM yensonga lwaki electoral commission ebali tefaayo kulaba nga sensitizing ebintu bino nze nga zaake nga sabavuka power mvaayo kulaba ngamba kubira omulanga era ne president waffe mu power agenda kubanga avaayo gere ku nsonga zino era yazogeddeko eggulo mu press conference naye nsaba era tubenga fena abavubuka naffe tugenda mu maso sensitizing ebigambo bino byembagambye tubigamba bala bonna berenga babimanya twesimbewo kuba kati bwe tuva ku bifo ebyo by'ekyalo tugenda kubanga tuddako omutendera ogw'okumuluka atasobodde kwesimbawo kwenyigira mu kalulu k'ekyalo akomuluka tutawaana kuyingiramu ate ku muluka ogwo bovaawo odda ku sub county oba liyite Gombolola atabadde kubona ebifo ebya wansi bino ku kyalo ne ku muluka tosobola ate kuyingira ku byaki ku bya Gombolola so bova ku Gombolola tujja kuddawo constituency level ku constituency oba ku municipality oba ku gundi ku awotyo kwe kudda ne ku district era tasobodde kubeera mu mitendera gino kuva wansi tosobola kubeera ku mitendera giri eri ko mugenda kubeera mu youth committees ez'enjawulo nga zizirondo obululu obwo ko buligeera kubeera mu electoral college obululu buno bannange si bweno yokka gyendi nti buli mu Kampala wokka nti oba buli mu Central wokka mu East gye buli mu West gye buli mu North gye buli awantu wonna obululu buli national ate obululu obwo butuuka ku district bwe bugenda okuvaamu gobadde okimanyi nti osobola okuvaayo ne weesimba ku bwa youth MP nobeera MP nganze oba nobeera MP nga Honorable Kyagulanyi gwokimanyi nti osobola okubeesimbawo n'ofuuka MP wa East youth MP for the Eastern region youth MP for the Western region youth MP for the Central region youth MP for the Northern region naye abantu abo bootambudde no wansi booto be bakulonda nga bayita mu committees ez'abavubuka abo nenga kyonna kitandikira mu byalo wansi ku village committees so nsaba bannange twenyigire mu bululu obwo kuba bwankizo nnyo obululu obwo bokka singa tubuyingira mu baganda bange busobola okujjako obukulembeze buno obuleko ntugenda mu bukulembeze obulungi so saagala mwemotie saagala tubire nga twesulira gwa naggamba nga tubirekera NRM yokka twaga tubiyingiremu nga president waffe abadde atugamba buli kifo kyonna nga abannayuganda bonna buli kifo kyonna tukyagala ate nga tuli muwamu nga tusobodde kweyawula mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo nga twegasse nga tuli kimufe nga ab'opposition nga abaagala okuba nga tudda mu gavumenti eno mu 2021 twasazeewo twegatte FDC tuli nayo DP tuli wamu nayo ANT tuli nayo UPC tuli nayo bibiina byonna JEMA PPP bonna tuli nabo wamu nga ne DP togyerabidde tuli wamu nabo okulaba nga tufuna candidate abenjawulo yonna gyoli ne woba nga tomanyi osobola okwesimbawo ne woba nga omanyi nsaba ojje mu database zaffe tulabe nga tusobola okukwasaganya ensonga eyo mu power tulina akulembera abavubuka ye Namirembe Angela Central gwolina okukwatagana naye mu East tulinayo Maria Lidowaska yakwasaganya aba East era tusaba nayo mukwatagane naye mu North osobola okukwatagana nange kuba nsobola okukwasaganya ensonga eyo eya mu North neera tulinayo muganda waffe Obedju Samuel yakwasaganya ensonga yayo naye okumukutuusako era oyita wange kuba kati nze osobola okuyita buterevu abali ku social media ogenda buterevu ku page yange MP zake nompereza email nompereza ku whatsapp kweri ku page eyo nobolezako message nongamba ekyalo bw'ekitigo kyogenda okubanga weesimbako oba kyogenda okubanga obeerayo ng'omulonzi ne tukumanya ne tukuteeka mu database yaffe ate era mu region eya West tulinayo gwe bayita Sasi Marvin era yakwasaganya ensonga yayo naye ku social media kwali osobola omunoonyako nolaba nga mukikwasaganya tulabe nga obululu bonna tubuyingiramu kuba ebyalo byaffe mu Uganda 2,680 ebyalo 1,680 emirundi 10 gomanyi kiki ekyo kiba tuyina awo Museveni abatalina kyatugamba ne wabanga akoze emivuyo gyonna nga byakalulu akoze kasa tubanga tuyina structures ezo tuba bamaanyi nnyo baba tebatusobola so nsaba twenyigire mu kalulu ako tukagendemu tusobole okubanga twenyigira mu bululu obwo ate tubuwangule. Yes honorable nga tukyali kalulu kana akabavubuka otugambye oyagala abavubuka ba people power benyigire mu bululu buno eno
naye mwenga people power muyina nteekateeka ki kuba abavubuka ensangi zino baavu ate nga gavumenti ya Mwai Museveni akakodyo ke yaleese kati okutwala abavubuka okuva mu people power kakubagula era yaleese ssente nnyingi nnyo okugula abavubuka okubajja mu people power. Mwenga people power muteeseteese counter measures ki okulemesa gavumenti eno okugula abavubuka okubajja mu people power kuba mugaye mwagala abavubuka bano babeere nga ebyalo by'omenye emitwalo 6 byonna mu 8 byonna nga biri wansi wammwe. Njagala owe Munnayuganda obukodyo bwe mugenda okukozesa okulanga ebyalo bino musobola obbinyweza. Obukodyo bwonna bwonna tugenda kubussa mu kamera naye nga gwomanya abavubuka gwe kasita gwenyigiramu n'ovaayo buno bulubadde bantu babeera on opposite abenarem nga teri abavuganya ate nga batya competition. So competition etwaga tugiteekewo ye strategy nambeemu ebisigadde byaffe oli bwatutuuka na twin boxing affe tukumubuulira tugenda kikola bwe tunebwe tuti n'ekirala gwobadde okimanyi ffe naffe tunoonya ssente ez'okutambuza akalulu tubale tuzinoonya kati bwabanga waliwo avuddeyo ng'ali mu kuzireetera abavubuka kitegeeza zigenda tuyambako okulaba nga tutambuza gundi ate ezo ssente oleza Abannayuganda. Kyova ffe tugamba nnyo abavubuka tugamba nnyo Abannayuganda abali eyo nti ssente ezo biziba nga zizze bannange muzitwale ezo ssente zammwe. Tugenda teekawo campaign nga Mwami Museveni yeke nyini yagisponsorinze kuba agenda kugezaako kutuleetera ebisawo bya ssente ebyo ffe tubisse mu kalulu tulabe nga twebeereramu. Kikyamu kye twagala okulaba nga tugamba bavubuka bannaffe nti kikyamu nnyo okulaba nga okwata ssente ezo ate n'okola nga Mwami Museveni bw'ayagala. Kikyamu ekiriwo era tuvumira ne sekuvumira bonna bakola ekintu ekyo kiba kikyamu oba olidde mu ggwanga ly'olukwe ate si kulya ggwanga ly'olyoka mu lukwe wabula obanga alidde maama wo kasita olya mu ggwanga ly'olukwe n'olya ssente za Mwami Museveni oba olidde mu nnyaffe Uganda olukwe oba oliridde mu ssente kati kyovula ngambye nti obanga alidde maama wo olw'okuba eno ggwanga lyaffe ye nnyaffe era oba olidde maama wo. So nsaba okitegenderera ekyo nti woba ozifunye zikolemu ekituufu ziyingize mu kalulu osobola okuba nga okakola ki ng'okawangula. Ate n'ekirala obulu buno tebubadde mu ssente muganda wange kuva ku byalo ebyalo biri emitwalo 6 nga bwe nkunyonnyodde bale tebateekamu ssente. So kyekiseera kino ffe tuyingiremu bwe baba bazitaddemu tuzikozese okukola ekintu ekituufu. Honorable Zaake omuntu ali eyo yandyagadde okumanya Honorable Zaake yani Honorable nandyagadde otangaaza omuvubuka ali eyo kuba omuvubuka yesu obagambye baveeyo beesimbewo ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku byalo byabwe naye omuvubuka ayinza okuba ali eyo nga yesu yandyagadde okwesimbawo naye nga talaba mugaso gw'akalulu kano nga yetalaba we kagenda gatta ku struggle eno gye tulimu enkyukakyuka. Nandyagadde nnyonnyola omuvubuka akalulu kano akabavubuka kagenda kuyamba katya people power n'enkyukakyuka yonna mu Uganda. Akusookera ddala akalulu kano nga bavuukera bwe mbagambye nti kano akalulu kasobolera ddala okulaba nga katuyambako okulaba nga tuwangula akalulu kali akawamu akanene. Kati bw'obanga olemereddwa buno obululu bwa wansi toyina bw'osobola kugamba nti ogenda kubanga osobola okubanga ate ne woba owangudde kali akawaggulu tewabaawo omuntu agenda kudifendinga buwanguzi bwo oba toyina reasons zimala ziraga nti nno kali akalulu nako wakawangudde. Yes fine kuvaira ddala mabega akalulu kawaggulu tubadde tukawangula naye ibadde bitulemesa bwe buno obululu bwa wansi. Kati strategy nambeemu kino kikigata ku forces of change nti bw'oba owangudde obululu buno olwedde buno obubanga owangudde ekifo kimu ku buli kyalo olwedde emitwalo 6 omuntu omu bw'ati aba alina kyasobola okukola wansi eyo. So abavubuka tuba twenyigidde mu bululu buno bugenda kutuyambako mu nkola eyo ate n'ekirala naffe abavubuka tutandika okubeera abakulembeze kuba kati abavubuka tutabeera abakulembeze gw'ogamba otya tugenda kufuna president omuvubuka ng'ate ggwe ng'omuvubuka twagala kwenyigira mu bukulembeze. Sooka obeera omukulembeze wansi ku kyalo obeera omukulembeze ku muluka obeera omukulembeze ku ggombolola obeera omukulembeze ku municipality obeera omukulembeze ku district obeera omukulembeze ne mu parliament. Kati bw'ova ku parliament awo naffe tubeere nga tuli bamativu tusobola okufuna omukulembeze wali waggulu kubanga singa president waffe Honorable Kyagulanyi afuuka president waggulu nga ye president
wano wansi nabanga talinayo miruka gamba structures zonna zibeeremu abavubuka. aha bweno wansi wabanga talinayo structures kijja kuba kyangu nnyo kumuteeka wansi okubanga talina biwawaatiro talina mirandira aba akubya mangu nnyo nateekebwa wansi nga ne wiiki emu tennakola ki tennawera kati twagala nnyo tubeere n'emirandira egyo kubanga NRM eno omukisa gwefunye nti ebadde efunye omukisa kuva wansi nga yonna structure zaayo gye ziri era talina kiyekwasa talina n'asoga gye tugamba talina kyegamba ggwanga lwaki tukoledde bantu kati naffe twagala tutuuke mu gundi nga tulina kye twekwasa lwaki tetusobola kukolera abantu nga tewali atutawaanya nga tulina omukisa okukola ebintu ebyo nga bwe tubyagala so omuvubuka buva ne weenyigiramu oli mu kuyamba Kyagulanyi oli mu kuyamba Bobi Wine oli mu kuyamba omukulembeze omupya gw'oyagala ddeko kubanga tuli bamativu ti 2021 yeffe gavumenti eddako kati obenga ffe tuddako bw'oba teweenyigiddemu manya naawe teweekakasa nti ogenda kubanga oyingira mu gavumenti empya okwekakasa nti ogenda kugiyingiramu sooka ofuuka omukulembeze oba sooka ofuuka omulonzi obeere ng'osobola okulonda obulobo bavubuka kuba display gye ziri zaakamala ennaku 2 gye ziri ku byalo byaffe buli ku polling station bw'osobola okusanga ekintu ekyo kati gwerinda bulinzi dates ezo ze nkugambye olinde nomination osobola okuba nga weewandiisa oba oyagala kwesimbawo kati gwe atagenda kwesimbawo nga erinnya lyo mweriri olinde olunaku olwa campaign lw'enkubuulidde obeere ng'onoonyeza muvubuka munno akalulu bw'ova ku lunaku lwa campaign obeere ng'ate ogenda mu kulonda nga 24 ogwokuna kwe kulonda wenyigiremu 24 ogwokuna ekyo kikwate nga kikwate 24 ogwokuna kwe kulonda bannange mwenyigiremu emigaso mingi nnyo giyamba gavumenti eddako kye kituufu y'ensonga lwaki tweteekateeka kati tetugenda kusooka tuuka mu gavumenti ate tweteeketeeke kijja kuba tekisoboka ebizibu ebiba biriwo tujja kusobola kubijjawo tujja kusobola okubijjawo nga tulina obukulembeze buno okuviira ddala wansi bannange bavubuka bannange simanyi singa mbadde nsobola kufukamira nandikikoze naye tukyenyigiremu kuba kyekitutaasa tukiwa amakulu kuba eno nsonga nkulu nnyo nyini ddala otunyonyodde process eno ey'okulonda kw'abavubuka gyegenda okutandikira tuwuliramu nominations tulyamu campaigns ebintu bino tebyetaaga ssente ngate abavubuka essaawa zinene ekizibu kye basinga obba nakyo mu Uganda bwe bwavu so mugenda yamba mutya abavubuka baneeno okulaba nga basobola okuwangula akalulu kaneeno ekisookera ddala njagala okutegeeza abavubuka bannange ssente teziriimu tewaliwo nomination fees tewaliwo kintu kyetaagisa ekyekwetaagisa availability yo gw'okubanga w'oli okubanga olidwedde okubanga ofuuka omukulembeze obanga olidwedde okufuuka omulonzi okulonda mukulembeze munno oba muvubuka munno kyekyetaagisa kyokka ssente we zibanga zigenzeemu zigenda kubanga zigenda mu time ya campaign oba zigenda kubanga zigendamu nga NRM egulirira ekyo kyembawadde dda amagezi strategy eryemu ezo ssente tuzikwate tuzikozesa ekituufu tusobole okuwangula abantu abo twaga tubateeka ku competition bulijjo tali tibalina competition nga babikola bukozi bwe batyo naye bebeera nga bataddemu ssente sisuubira nti NRM eno egenda kuba ne ssente ezo zisingiza ssente mu byalo emitwalo 608 nga ssente zonna tebalina ssente nze njagala babulira nze ndi mu parliament budget eno eddako ffe tugikole ey'omugwa omukaaga bali mu kwewola bwewozi tebalina ssente olwa ne bavuddeyo nga baga tebalina zaakalulu so tebalina ssente zigenda kuba nga zigulira bintu ebyo tubiyingiremu tubitwale tulabe nga gavumenti eno bevuddewo nga naye yaffe esobola okukola ebintu bye twetaaga. Honorable nga tukyali ku nsonga eyo nandyagadde abavubuka abali eyo omuvubuka yandyagadde okwesimbawo omuwe obubaka obumuzaamu amaanyi njagala omubaka nga gwe omuvubuka ate ng'oli mu bukulembeze njagala omubuulire bukodyo ki bw'ayinza okukozesa okulaba nga bawangula ebifo bineeno nga bw'ogambye nti tulina obbiwangula. Obubaka bwe nnina okusooka bwa mirundi ng'esatu. Obubaka obusooka bwakwebaza, obubaka obwokubiri bwakulaba nga mbazzaamu essuubi, obubaka obuddako bwakubakakasa nti ebintu bisoboka. So njagala okubasookawo okubeebaza okubanga bavubuka bannange mwe mufudde power kyeri mwe mufudde Honorable Kyagulanyi kyali mwe mufudde Zaake Kikyendi kino era nga mbeebaza okulaba nga mwebeereddemu era nga mbasaba twongere okuba nga twebereramu era nga nsaba okubazzaamu essuubi nti ebintu bino bannange tusobola okubikola. Ebintu bino si by'abantu banene nze Zaake ndiwo nga kyakulabirako Honorable Kyagulanyi aliwo nga kyakulabirako nti asobola okuva mu ghetto n'afuuka ekintu. Tosobola kubanga oli mu mbeera eyo gy'olimu ne weekubagiza nga gw'oyogera ku mbeera gy'olimu twaga tulekerawo okwogera ku mbeera ze tulimu tutandike kulaba nga ate twogera ku solution twogera ku ddagala engeri gye tugenda okujja mu bintu ebyo engeri eyo yokka yakulaba nga gw'osooka okwekkiririzaamu bwe bubaka bwenkuwa nti kino kisoboka
obubaka bw'ensomba nabo okulaga kino kisoboka okulaba ng'ova gy'oli n'ofuuka omukulembeze nga weetabye mu bululu buno. Ate bw'obanga bwetabyemu ne twetaba ne kole aka waggulu okulaba nga tuteekako president omupya, so bwe kibanga kisoboka ekyo ne obubaka obusembayo nti ekintu kino bwe kibanga batulemeseza kyonna ekisoboka okulaba nga kikolebwako kwe kulaba nga we rise, tuvaayo ne twogera n'eddoboozi limu ne tulaba nga tugamba ekimala ne tugamba nti twagala okulaba nga naffe tubeeranga mu bukulembeze obupya nga gavumenti yaffe yabavubuka, tuyambeko bakadde baffe nga tetubasudde mabega, nga tetusudde bakyala mabega, tetusudde bakadde mabega, tetusudde basajja mabega, naye nga tuba tukulembeddemu nabo tulabe nga tutwala ekintu kino mu maaso. 18 paka ku myaka 3 nti ebitabo tebyetaagisa, oba wasoma oba tewasoma osobola okwetaba mu kalulu kano. Njagala okukutegeeza nti nno essaawa zino tuli mu process ey'okulanga tukebera amannya gaffe ku nkalala, ne oba tuli muvubuka bannange nsaba era weekebere ku lukalala, kuba enkalala waliwo weeziri ezajja eno, enkalala waliwo ezajja eno bonna abawamu nga weeziri. Waliwo n'enkalala nga zo za balema, waliwo enkalala nga zo za bakyala bokka, waliwo n'enkalala okulaba nga ate zo za bakyala, mulimu abakyala abalema, special interest groups zonna nga bwe muzimanyi weeziri. So ze tuli mu kucekinga paka nga date ya 28 jeno ne special interest groups zino muli n'abavubuka bembagamba, era bwe tuvaawo nze ku ky'abavubuka kino kye mbategeeza nti okwewandisa kugenda kubalira wakati wa 8 April paka nga 13 April. Campaign zitandike nga 15 April zigwe nga 17 April. Okulonda kugenda kutandika nga 24 April. April gye njogerako gwe mwezi ogwokuna 22. Era awo njagala era okubajjukiza ebyalo bino birimu positions ziri 10. Positions ezo kuliko chairperson ye ssentebe w'ekyalo ne vice ow'ekyalo mu bavubuka, nti ssentebe w'ekyalo mu bavubuka ne vice chairperson ow'ekyalo mu bavubuka. Kuliko secretary w'abavubuka, kuliko akwasiza ensonga z'abakyala, kuliko omuwandiisi w'abayizi oba students affairs, kuliko ow'abakozi era nga muvubuka atwasaganya eby'abakozi, kuliko ow'ebyemizannyo n'oba biyite ebya culture oba ebyobuwangwa, kuliko ow'embalirira oba owa finance oba mugambe omuwanika, kuliko owa legal affairs atwalizisa ebyamateeka ne oba tewasomera ekyo kyesimbako, n'owabeerawo omulala nga wa external relations atwala ensonga ez'ebweru w'ekyalo kyo. Honorable, oyogedde ku kintu ky'enkalala. Singa omuvubuka ali eyo nga yawulira alina obusobozi, nga oli alina potential, naye nga tali ku lukalala luno, asobola okwesimbawo oba kyetaagisa okuba nga oli ku lukalala? Kyetaagisa okuba nga oli ku lukalala okwesimbawo, oba toli ku lukalala tosobola kulonda, tosobola kwesimbawo. Y'ensonga lwaki tubagamba naye mugende mukebere enkalala ezo. Bw'oba toliiko, Electoral Commission yatuwaddeyo omukisa okulaba nga you appeal, okulaba nga oteekebwako. Bw'osanga nga ekifaananyi kyo ekiriko si kye kituufu, era olina wojjuzaamu olupapula awo ku polling stations enkalala ezo we ziri woogenda. Essaawa zino ewange nagenzeyo ne ndaba ng'erinnya lyange kweriri, ng'ekifaananyi kyange kyekyo, ng'erinnya lyange baaliwandiise bulungi nnyo. Nsaba ogendeyo okebere olabe nga kyekyo kyekiriko, kubanga bw'oba toliiko tosobola kukola ki? Kulonda. Bw'obanga naye olaba nga kwoli awo osobola okukola ki? Okulonda. Era mbadde nsaba nnyo okubajjukiza nti ekintu ekyo oba tukikoze, oba omaze gambulago oba omaze ebiseera oba tosobola kubaako kyokola ki? Kyokola. Toyanza nnyo ssebo. Kati omubaka twandiyagadde okuyingirako katono mu bulamu bwo, kuba abantu yes bakumanyi ng'omubaka Francis Zaake, omubaka asinga obuto mu Parliament, naye abantu abamu bali eyo tebakumanyi. Abantu abasinga bakulabidde wano mu Parliament, abamu bayinza obba bakumanyi okuva emabega naddala bannamitiyana, naye ffe abantu ab'eno gy'otaava tuyinza obba nti tetukumanyi bulungi. Kyetwagala olwaleero okutegeera Francis Zaake yaani mu bimpimpi. Francis Zaake nazaalibwa mu mwaka gwa 1991 era nga nazaalibwa omukyala Nalima Teddy era n'omwami kitange Sembusi Emmanuel Butebi, era nga ku kyalo Butebi era ku mwalo ogwa Lake Wamala gwe nazaalibwa, era ne bazadde bange gye baasibuka nga bavubi, bwe tujja ne tuyiiya
nga bayiiya ne batuteekawo era nina mu kumpi tuli mu famire y'abaana 20 nze asooka nze first born nze first born era ne bazadde bange nabo bato so nabo era mukadde wange wa myaka kumpi yazaalibwa sawa zino kati ali mu 48 years so ne mami wange ali mu 46 years so banzaala bakyali bato nnyo kitegeeza taata wange yanzaala ali mu myaka 2 mama wange yanzaala mu myaka nga 18 ya famire yonna y'abato okutwaliza wamu ya famire yaffe kyova tukwasaganyiza wamu ate nga kubadde kutoba nnyo kubanga abamu babeera eyo nga bano betuvuganya ne bagamba nti ate mmwe muli bulungi lwaki mukola ki lwaki ate mubeera nga mulimbalimba abantu nti ebintu tebisoboka nti embeera mbi ffe tuvaayo olw'okuba nti ffe twagaana twadifying okututeeka mu mbeera embi ne tuvaayo nnyo ne tukola buli kisoboka emu tetusobola nabbi babuulira byonna byengeri gye twasobola kikolamu naye mu bugubi obw'enjawulo ne tufuuka kye tuli so kyo ensonga lwaki obugubi bwe twayitamu tumanyi abantu abalala bye bayitamu kwa bo tebaasobola that's why kati eno embeera gye tulimu eya Uganda ya laaka nti laaka asobodde ayitawo naye abasinga tebakola ki tebayitawo so kyova tuzzaamu abantu amaanyi era ne tugamba nti bw'olaba omuntu akaabirako kitegeeza gwekola ki kaaba nnyo zaake najja nga mpita mu masomero ag'enjawulo natandikira mu ssomero lya bonna basome era nga ndi mu bigere nga tuli ku mwalo eyo Butebi mu Mityana municipality oba mu biseera ebyo nga Mityana district ne tunafuna na municipality gye nali eyo ne nsomerako ku ssomero bayita Lulagala primary school ne nvaayo ne ngenda ku roadside ne nvaayo ne ngenda ku Fairway primary school gye namalira P7 bwe nava eyo ne ngendako lwe nasooka okujjako e Kampala nga ngenda mu senior 1 nenzija ku Kabakazi Lake awo e Rubaga nga bakyaliyita Kabakazi Lake y'essomero kati waliwo university era Central University wali Central University sawa zino we nali era gwe navaayo eyo nensobola okulaba nga nsomerawo emyaka 2 gwe basomero baligalawo ne bagamba kati bagenda dizze Katende ku Masaka Road ningamba tekanzira Emityana nensomera Emityana ku modern SS awo we nasomera senior 4 ne maliriza ne ngenda ku A-level ne ngenda ate Entebbe eyo gye nakolera HSC ne malako senior 6 Entebbe essomero ki mukulu essomero baliyita Maryland High School gye nasomera era nga nali nkolerayo course ya MEG /Art eyo bwe navaayo nagenda ku university era awo nyini we nali sinaba kujoininga university we nafuna ekirowoozo ky'okwesimbawo nganze nensobola okulaba nga ng'engeri gye nali nkwasaganya ebintu bingi nnyo nga tuli mu business nga famire kuba nakolanga okuvira ddala mu senior 2 actually mu P7 lwe nagulawo account yange yasooka nga nkyali eri ku Fairway primary school nengula account yange yasooka bwe natuukira ku modern awo nga ndi mu senior 2 ngenda mu senior 3 nenzigulawo ne tugulawo nze nentandika okukola edduuka mu kikuubo Emityana ekikuubo ky'Emityana ne mbaka ebintu byenkolawokko nagenda otuuka eno ku HSC nga ninawe ebintu bye ninawokko ng'era nsobola okweyagaliza ekifo kyonna katono nnyo edduuka lye watandikawo lyali litunda ki Chakala oba giyite general merchandise ebintu ebya bulijjo nga mulimu okusuubuza mulimu n'okuguza akantu akamu n'akamu nga mulimu ebintu ebya bulijjo ebya Chakala simanya buwunga sukaali biki bino biki obuntu obutonotono obwo n'ebinene byennyini ni sabbuuni mu large quantities ne mu small quantity mu senior 2 alina edduuka erisuubuza ng'era nga ekyasobola okunzijjayo eno okulaba nti nali mu boarding ebintu byange bisinga bizingamye sikyakola nga mbeera mu boarding so nenzira mudde nga nsobola okugenda n'ensoma nenkolawo n'entambuza ate emirimu nga mbalansinga ebintu bibiri omulundi gumu era mu kubalansinga ebyo ebintu ebibiri Katonda n'annyamba nensobola okulaba nga nsobola okubeera successful ku misomo ate era ne mu bya business that's why nagamba nina joininga university egenda okuba nga empa obudde obumala nga seetagisa kusoma lunaku lwonna omanyi public universities mubamu amateeka mangi nnyo ng'osoma lunaku lwonna bakuyise kiro bakuyise akawungezi bakuyise ku makya bataddeyo bwe bitu kubazisa public university so nengenda mu Ndejo University nga nsobola nga omuntu asomadde ng'osoma ku makya kuva ssaawa 2 paka ssaawa 6 nga nze mbeera free kati nga nkwasigana ne sister wange nga yate naddako ye nga asoma kawungezi ku mubs nga asomayo evening asoma kiro wokka batandika ssaawa 1-2 nga basoma paka ssaawa 4 kati nga nze nkwasaganya ku makya ku ssomero
afternoon nengenda ku mirimu bwe ngenda ku mirimu awo naye nabavaawo akawungeezi nga nina emirimu gye nkwasaganya gyali gya Forex Bureau nga nina Forex Bureau mu kikuubo eky'e Kampala nakati ekyaliwo nga mbikwasaganya ate era nengenda mu dduuka ate ery'engoye nga tusuubula ne China mu nkola eyo bwe tutyo. So n'ekirowoozo ekyo bwe kyajjira nga tukitwala eky'emaaso nga tutwala obwa guild president Endejje University. Mu mwaka katono nnyo otulaze nti oli musajja muna bizinensi nnyo kuva buto wali musajja muna bizinensi kyayika nsigo yatika naye kyekikusindikiriza ate okuva mu bino ebintu by'obusuubuzi kuba obusuubuzi tukimanyi bufuna nnyo kyekikusindikiriza n'ojja mu politics gwe tumanyi nti it's a dirty game. Politics okusookera ddala si mulimu kyolina osooka okumanya kitegeeza omuntu olina okubaako ky'obeera lwakuba abantu abasinga kati bagenze ne bayinona ebyobufuzi bino ne babifuula nti mulimu ne babifuula okuba nti okubeera mu byobufuzi olina kubanga obiwadde time yokka kyekyo kyokka kyolina okuba nga okolako era gwe mulimu ogwo si mulimu buli bubeera buweereza era omuntu ogamba awo n'agamba muyita nti mukama wange olw'okuba MPO olw'okuba LC5 olw'okuba mmeyawo nti mukama wange boosi wange gwe omulonzi gwabeera boosi wabula ono abeera mukama wo manya abeera mukozi wo era nga mu mbeera buweereza obwatwala tekitegeeza nti gwe mulimu naye alina okuba nga alina ebintu byakola ebyenjawulo so mbeera mu busuubuzi obwo sigamba nti nno bufuna nnyo naye olw'okuba nti nno we wantu wenkisobola okuba nga weneeyiyizaamu kuba bye nasoma sisobola kubikola mu mbeera eriwo sisobola kufuna mulimu nze kuva we nasoma paka kati sifunanga mulimu gwe nasomerera kuba ku university nakolanga koosi ya Bachelors of Procurement and Logistics Management paka kati nze sirabangayo muntu gwengize emirimu gyengize ebbaluwa zonna zentaddeyo tebampanga ku mulimu gwa kubeera procurement officer yensonga lwaki emirimu egyo nze nkozesa mu busuubuzi nensoba nga nsobola okukola ekintu ekyo bwe kityo katono nnyo. Bachelors of Procurement and Logistics oba ogenda kukola mulimu kyolwo yoyo omuntu abeera mu bintu ebyokuba bamuyite kitunzi mu Luganda kitunzi abeera mu kutunda ne mu kugula yaleeta abantu ababidinga okutwala contracts ngaezo kuba buli kintu kyonna ekiyita mu situation ez'enjawulo kirina kubaako procurement officer akuyita mu procurement process eyo. Procuring it means buying or selling something. So bye bintu ebyo buli company yonna oba buli organization yonna enokubeerawo ne procurement department bye bintu bye nasomera bye mbanyo obulungi era nabikugukamukko ne byenjagala n'okwongerako okulaba nga nyongera okubikugukamu n'okubitegeera okulaba nga nsobola okuba nga mbya applyinga mu Uganda empya. So nina akantu kenjagala okunnyonnyolako abalabi baffe ke balina okutegeera nti zaake nasobola ntya okulaba nga nkwasaganya ground work Emityana nga ntandika okukola ground work kuba campaigning tezinaba kutuuka wasooka ground work nga nina ground work za Ndejje University gyomu ne office nga njirina eyabwa guild we nagiwangula nga ate nina emirimu nina edduuka nina Forex Bureau ate nga nina n'okutambuza ebitabo byange okulaba nga mbitambuza ate era natuuka n'ekiseera nga mpangudde n'obwa MP nga nina office y'obwa MP nga ate era nga nkyasoma at the same time. So ebintu ebyo byali challenging ng'engeri nabikwasaganyamu newanga budde nti nga obudde obusooka nga mbuwaayo nti kati eno time yakusoma time bwebanga yakusoma nga mmaliza bwe nti ku 6 nenkwasaganya ate office era ne kumacha mbanga nakatuuka bwe nsooka kwasaganya nsookawo mu meeting eya cabinet yange nenjikwasaganya ngeje balina okukwasaganyamu emirimu negibanga gitambula nengena nensoma nenkola courseworks nenkola tests nenkola exams mu mbeera eyo kati awo making sure nti by Sunday buli kimu kiwedde kati atendi ku Forex kuba kati nakolagananga ne ebintu byaffe tubikola mu family ne savings zaffe zonna tuzitambuza mu family kuva bwozalibwa bwoti mukadde waffe akusavingira sente zo nobanga ye bwafunye bwati naterayo omwana nakusavingira bwati encouraging abazadde bonna bali eyo kiba kirungi nnyo kubanga bwozadde omwana wo bwe gwa mutadde mu nsi obona okumutegera omuterawo ka saving akenjawulo ke kanfudde zake kindi sawa zino okulaba nga ndiko bwendi kuba mu mbeera eno eri challenging mu mbeera eno gye tulimu etali nnungi kyetaagisa nnyo okukola ekintu ng'ekyo okuyamba abaana baffe bagenda otutuuka nga atuse mu P7 nga ayinawo kaayinawo kyobola nkunyonnyola nti nze wenatupira mu senior tunga ku savings account yange kuliko sente ziwera ddala kumpi million 10 n'okusoba. So kiba kikola nnyo omuzadde okuyambako omwana wo ensonga lwaki nze nasobola okubanga managing ebintu ebyo nti waaliwo we nali nkoze ekintu semmanyi nti bangi nnyo tebasobola kutuuka nga bazadde bange bwe baali
naye kyosobola okukola nti akatono ako koolina osobola okuba nga osevingawo n'oba olina katono katya osobola okukasevinga n'oba nga tolina kyosevinze waakiri n'obeera encouraging omuntu nabako kakolawo okulaba nga abaako kyasobola okuba nga yeetuusaako oba okutuusa ku mwana we oba ku muntu yenayina gwalabirira. So nga ebintu ebyo nabitambuza mu mbeera eri so challenging ng'eno otambuza guild office nga maze giwangula kuba nayo yali so challenging nga onoonya campaign eri emityana wano na wano olina okuba nga onnyonnyola abantu ensonga naye kyatuyambako nnyo nti buli kinnakwasaganyanga nenkiwangula nga tekinyongerako ettofaali okufuuka ekiki ekirala kuba guild president bwe basobola okuntukisa ku bwaki ku bw'MP kuba nabeerera emityana nga bandaba nga akavubuka akato nga mu only 21 aga ku myaka 21 nga bagamba naye ddala sooka obeere kansala abasinga bansinika mu bakansala ku bwakansala nti genda mu bwakansala oye waliwo neyaŋŋamba genda ku bwerusi wano genda ku bwerusi wano mu mbeera eyo tebali sure nti wali ojja buwangula exactly nga bagamba tolina mitendera gy'otandikiddemu tolina ki that's why banga encouraging abavubuka okubanga beesimba mu bifo ebyenjawulo nze sikutegeerera gwe genda ku kifo ky'osinga okulaba ng'osobola ng'olwokulaba nga gwe ojja sobola ku bw'ekyalo oba bwa muluka oba bwa gombolola oba bwa district ne ku bw'MP bonna obukola ki obusobola. That's why nze encouraging abantu bifo byonna bikole ki babigendeko kuba nange nagenda ku kifo ekyo nga tebanzikiriza nensobola okulaba nga nkimanaginga nensobola okuba nga abantu bonna benesimba nabo nga mulimu omuntu nga ye mukiise mu kuteesa mu lukiiko olwa Buganda yonna Dr. Kayondo nga mukulu nnyo nga mukenkufu nnyo nga mukenkufu nnyo ng'ebintu byonna bimanyi naye abantu ne balondawo zaake nga mulimu asoma mawulire CBS Balunabba Wamala Balunabba nga naye mukenkufu nnyo ebintu abitegera bulungi nnyo naye abantu ne balonda wani zaake ne kubaako omulala omusajja omukenkufu ennyo nga naye nga w'amaanyi nnyo wa Bukedde TV gwe bayita no ye Kaloli Seruga Matovu aweereza ku programu ya Bukedde TV eyemu so yes akabinkano naye era nga ye ali ku NRM naye ne bagamba ffe twagala muvubuka ono olw'okuba bakimanyi nti guno omubulembe gwaffe gw'abavubuka ffe tulina okuba nga twebereramu so n'empangula akalulu ako n'ebitundu ebinene nnyo kumpi nawangulira ddala mu bitundu byalinga 7 ku buli 100. Honorable katono nnyo kalulu ako wajjira ku kadi ya kibiina ki? Zaake wadde abantu twabasinga bagamba oyo Zaake wa opposition naye nze najjira bannamitena bagiyita nnyumba ya mwamba mu mbeera eza bulijjo kiba kikubeera independent nali independent nga sina kibiina kyonna kyendimu naye wabula najjanga mugatta abantu nga ab'NRM bampagira naye abo baagala enkyukakyuka nga aba DP bampagira FDC nga bampagira ebibiina byonna bye tulina mu ggwanga bikola ki nga bimpagira y'ensonga lwaki n'ekibiina kino bwe kyajjira actually okisinde kino movement kuba people power si kibiina bwe kyajjirawo bwe kiti kyasobola mangu nnyo okulaba nga nange mbeeramu ku part ku bantu ababeera abakitandikirawo mangu nnyo nga tuviira ddala mu nteekateeka ez'enjawulo aba doctors professionals ez'enjawulo ba lawyers bannamawulire ba journalists naffe abava mu parliament okuba nga tutandikawo mangu nnyo immediately after akalulu ka Honorable Kyagulanyi Ssentamu okuva yawangula bw'ati ne tutandikawo enkola eyo ey'enjawulo. Yes, Honorable. Omulabi aliyo yandyebuuziza nsonga ki eyakuwaliriza okujja nga independent kuba temanyi waliwo ebibiina by'obufuzi ebirala eby'opposition ate nga otugaya oliko opposition wandibadde olondako ku bibiina ku ebyo? Ebibiina ebisinga okuba nga ekisinga okubeera challenge mu bibiina ebyenjawulo ebyenjawulo biseera nnyo okusibira abavubuka ebweru tebanatera nnyo okwencouraginga abavubuka batuleka nnyo emabega. That's why ne mu mbeera eno gye tuli mu kukoleramu that's why olaba obululu bwaffe buno bw'abavubuka tebali mu bowa space teri ayagala bwogirako bwe babwogerako bagala bwogerako bwogezi kugulu tebagala butukako munda ye challenge tusinga okufuna so nti ebibiina ebyo nange nnyini bwe najja nga teri kibiina kisobola kumpa kaadi yakyo nga bagamba gwe oli muto kiki osobola okukola tolina kyogere biki tolina kyojja kutusobola kubaako ng'okola mu parliament biki tojja kusobola ne bagenzi okulaba ate bwe ntuse mu parliament essaawa zino buli kibiina kyagala okubeera nange buli kibiina kya byabufuzi oba olaba nti FDC nga yebeewulira nga eyagala ebeere ne Zaake naye luli eri baali tebasobola kukkiriza n'aba DP baali tebasobola kukkiriza kuba ate yo DP mu famire yaffe nga ya DP kuviira ddala kuba kye kibiina ekisinga obukulu mu ggwanga Uganda era nga kyo
kirina emirandiro egy'enjawulo abantu abasinga bonna mwe bava NRM yava mu DP bino ebyenjawulo bina byasibuka muva mu DP eyo so tebasobola kunneesiga era bonna bansimbako abantu naye Katonda n'ayamba ne tusobola nga abalunzi basobola okwegatta ne bakola ekintu ekyenjawulo era manyi bulungi nnyo nti n'abavubuka abalala bonna basobola okukola ekintu kyekimu ne muvaayo ne musobola okubanga mukola ekintu kino nga nange bwe nakikola nga Honorable Kyagulanyi bwe yakikola tusobola okukola ebintu bino kasa twekkiririzaamu ne tubanga tumanyi nti naffe abavubuka kyekisira kyaffe okubeera abakulembeze tusobola okubako kye tukola ate si kukulembeze bokka ne mu mbeera zaffe zonna ez'enjawulo z'obeera okola osobola okubako kyokolawo kasitoba nga tewekkiriranya kasitoba nga tova ku mulamwa ng'olina ensonga ez'enjawulo z'oyimiriddeko ate nga zitwaliramu abantu bonna si bavubuka bokka wabula n'abantu abakulu. Yes, Honorable Zaake tukulabye ozze owangudde akalulu k'emitiiyana owangudde abasajja abakulu be twandisuubidde nno baali balina nakukubya ssubi naye n'obawangula oyingidde Parliament naye njagala tugende mu Parliament wano Parliament eno nga Honorable Kyagulanyi tannajja twalinga tukulaba ne babaka banno omwali omukulu Katolu Bwama ng'era otambula nabo ng'ogenda ogabira abantu nga muyamba abantu bammwe nga mubawa ebintu ebyokukozesa mu bulamu emmere ebintu kale ebibayamba mu bulamu but after Kyagulanyi ng'ayingidde mu Parliament tukulabye nnyo ne Kyagulanyi tetukyakulaba n'ababaka banno bali tugambe nti wabeesonyi wakati wadda wa Kyagulanyi eka. Nze kyasinga okuleeta mu Parliament ensonga yali enkulu y'abavubuka bannange era nasobola okulaba nga ninako wenjituusa kubanga we natuuka awo waliwo akalulu ka Deputy Speaker engeri gye nakwataganamu ne baka bannange nga Honorable Nsereko kuba nali muwagira ku Deputy Speaker n'ensi yonna yali emuwagira nze atembera ku kintu bantu kye baliko kye babeera baagala teri atawagira Honorable Nsereko mu kiseera ekyo era nga buli omu alaba nga ali ku mulamwa era twamuwagira nnyo NRM neekola bye yakola neesobola okulwanga etulemesa ekintu kino tusigala nga tuli ba mukwano ne tubeera ffenna naye nga nze nalinamu idea okulaba nga ffe nga bwe twali mu kabondaako nga tusobola okwefunamu omuntu afuuka ensonga mu time eno nga gye tulimu asobola okutwala abavubuka mu maaso okulaba nga afuuka yeesimba ku Mwami Museveni ne tumuggyako kyekyali ekigendererwa kyange nze ng'omuntu nagenda okulaba nga bwe ntula ne bannange nga kirabika bo si bye bakola si bye baliko era bwe natuuka awo kye nakola kyali kimu kugamba nti bannange nze okusinziira ku byendaba mwe ebigendererwa byammwe bye mulina nga si bye bikola si bye nnina Honorable Kyagulanyi bwe yagira mu Parliament ne ngamba nindaba omuvubuka nga nange ndaba ebigendererwa bye nange bye nnina bye njagala ne ngamba nga tufaanagana ne tukwatagana omutwe gikwatako ne tuteekawo ne tuyiwawo omubiri ne tubusajja ne tubunyiganyiga ne tubakola tutya mwalaba ekikonda awo biki wadde byaggwa bwe bityo omusajja Katumba Wamala n'abako byantuusako naye nange ne mmulagako nti nange siri mwangu so nenkwatagana ne Honorable Kyagulanyi People Power yagiraawo ne tutandika ffenna ekisinde ekyo ne tubeera ffenna okutuuka kati bwe tukoze bwe tutuuse okulaba nga kifuuse ensonga it's just the talk of the nation buli wamu buli oyogera kyalo ku kyalo buli wonna nti Katonda atuyambye era ye babaka bannange bali eri bakyali babaka bannange era mikwano gyange era abamu tuli nabo ne mu People Power essaawa zino Honorable Kalwanga tuli ne mu People Power Honorable Lutamaguzi oyo naye w'amaanyi nnyo mu People Power oyo buli wamu atutadde ku map buli wamu agenda ayogerera mwebaza nnyo era agende bugenzi maaso n'abaka balaba nnyo be tuli nabo era n'abalanga bakyajja on board naye nga bw'omanyi nti emmotoka we beesimbudde atayagala kugijoyininga ejja kumuleka ebbali so nga bwe tutyo tubadde tukwatagana ne bannange Honorable yogedde ku nsonga ya People Power tukulabye mu People Power muneeno ng'ofuuse omusajja ow'amaanyi mu People Power ofuuse empagi luwaga mu People Power era gwe saabavubuka wa People Power naye twandiyagadde omuntu yandyebuuzizza Honorable Zaake People Power eno gw'omu ku baagitandikawo gw'omu ku ba founders oba naye wagyegattako bwegasinga ekisinde ng'abantu abalala bwe tuzze tubalaba. Okusookera ddala kasita Honorable Kyagulanyi ajja mu Parliament n'afuuka mukwano gwange n'ava mu kubeera mukwano gwange n'afuuka muganda wange n'ava mu kubeera muganda wange ne tuba nga tussa kimu buli kimu tuli wamu even more than brothers ne tuba nga kati tufuuse ekintu ekyenjawulo ekibaako kye tugattako ku ggwanga lyaffe Uganda era nze nga Zaake foomu
nga bwe nkugambye nti professionals ez'enjawulo bajja ne beegatta wamu, yalina bakyalibe eyo ba mikwano gye eyo, nange ne mbalaba ne mbeegattako ne tugamba naye omanyi nti kino ekintu tukisobola okigendamu, era kye twasobola okuba nga tukola okutuuka kati wano we tukola ki we tuli. Yes, Honorable Zaki. So maybe ekirala kiri kimu nti people power tebagyegattako. Yes. People power tebagivaamu. Omuntu ozaalibwa oli people power. Kino ekintu twakijja mu article 1. Ekintu kino kyava mu ssemateeka yaffe ennyingo esookera ddala nti amaanyi n'obuyinza biri eri abaki abantu. Bino ebintu ozaalibwa nabyo kasita oba ng'oli munnayuganda ozaalibwa nabyo. Tosobola kukeera ku makya n'ogamba nti nze ndekeddeawo okubeera omuntu. Tosobola kugamba nti nze nvudde mu buntu. Tosobola kugamba nti nvudde mu bantu nti ate mbavuddemu. Ebyo byonna beera bakola babeera nga beje bujja ku mulamwa n'agamba nti nvudde ku ki ku mulamwa. Eno idea ekintu kya power, it's an idea. So omuntu agamba bugambi nti avudde ku mulamu ogwo kubanga omuntu kiba kimu n'agamba nti ate wabaddewo obwavu, actually n'agamba nti wabaddewo obwavu ate kati buweddewo naye nga tebukyakola ki bukyaliwo. So ensonga eyo gye mbadde njagala okuba nga mbuliramu abantu baffe nti eno people power yo omuntu agibeeramu kuva w'ozaaliddwa paka ova buvi ku idea naye nga okyasigala okyagikola ki okweyogeza ebirimi. Okwogeza ekirimi ekyo kyennyini muganda wange. Yes, Honorable Zaki, tukulabye mu people power muneeno naye ebintu bingi ebikutuuseeko okuva lweweegatta ku people power nga n'ekyasinga okuleetera okwanamiriza bannayuganda kyali ebyakutuukako mu Arua. Yes, mu kalulu ak'omu Arua ako wayisibwa bubi nnyo era twakulaba abasajja b'amagye bakuyisa bubi nnyo bakuba gwe ne banno bwe mwali mu Arua, naye abantu abasinga buli omu yavayo ne version eyiye ey'olugero luneeno. Naye kati Mukama atuwadde omukisa nti tusanze gwe eyaliwo lwennyini awo ku ssiini. Tondyagadde otubulire ki ekyatuukawo ddala mu Arua, musango ki gwe mwali mukoze okulaba nga mukubwa okutuuka mu mbeera eyo gye mwalimu? Byonna ebyatutuukako kyenjagala okukutegeeza nti ffe tetulina musango gwe twazze era nga bannayuganda bonna bwe bakimanyi nga public yonna yonna bwekimanyi wadde bali bavaayo ne versions ez'enjawulo era abantu bamanye ekiki ekituufu. Kati nganze gwe baateekako omusango simanya nti natuloka mukomera biki ebyo byonna ffe twali tugenze eri kunoonyeza muganda waffe Kalulu Honorable Cassian Wadri era akalulu ke twanoonya obulungi ne tukamaliza bulungi ne tuwummula ne bajja ne batulumba ne batukolako ebintu ebiri so bad, ebintu ebitusobola wadde okulowoozaako imagination zange byesagala na kugenda mukko ebyali ebibye nnyo nene baza Katonda okuba nga twabiyitamu waakiri tuleko bwe tuli essaawa zino era nga Katonda alina ensonga lwaki ebintu ebyo twabiyitamu kuba teri kirungi kiva ku silver plate. Ebintu byonna byakulwanira kati yemu ku zitanule ze twakola ki ze twayitamu okulaba nga tubeera bwe kityo naye era nga version abamu bavuddeyo n'ez'enjawulo nti ife bajjayo ne bagamba nti ffe twegatta abantu kumpi 37 ne tukukwata ejjinja limu ne tukuba emmotoka ya mukulembeze ekintu ekitakola ki ekitaliyo ng'ekyo ne bagamba nti Zaake twamukuba he passed out thereafter he escaped from police. Really, that is something which you know that it is a lie. It is just a total lie, a naked lie. Jolabirako ddala n'ogundiyo nolabira ddala ne batuuka n'okugamba nti oyo Zaake yeruma okutu. Just imagine how you turn your mouth and bite. Ensonga eyo yes, ensonga eyo ebyo byonna babyogerako ebityo. Honorable era ensonga eyo nze yandeetera n'okulowooza nti Honorable nalabika si muntu wa bulijjo ng'olabika olina amaanyi ag'enjawulo kuba baatugamba weeruma okutu watoloka mukomera ng'ozirise kuba ffe twakulaba ku mulyango gw'eddwaliro nga wapasinze out naye ate watugamba watoloka mukomera. That has been the lie of the century. One thing I want to assure you that people no longer listen to this government because of the lies bibagenda mu maaso nga bapedolinga ku bantu ne bagira ekintu nga bw'okirabe bwe kiti ne bagamba nti kino kiri bwe kiti nga wolaba ku bintu bya Ziggy Wine nga kintu kituusewo bwe kiti ne bakyogera bulala kifuula nnenge kyo kye bayita okwogeza olulimi ekirimi omuntu n'olaba nga ekintu ekiriwo kiri bwe kiti ate n'oyogera kiki kirala. So ebintu ebyatuukawo ebyo byonna kyenjagala okwebaza nti Katonda nti waakiri obulimba ne bwe buteekebwawo tebumala kiseera bumala ne bukola ki ne bwejjayo nti twagenda mu musango ogwo gwe baagamba nti natuloka mu kkomera n'enguwangula era ne ba proving nti I was tortured. Ate bo bennyini aba police bo bennyini officers ba police be baavaayo ne bawa witness ne bagamba ekituufu kiri nti Zaake twamusanga akubiddwa SFC
nemuleeta ku poliisi bwe yamuleeta ku malwa poliisi twagenda okumusanga waawo nga tategerekeka nga tugamba nti omuntu ono ddala akubiddwa nnyo ne batwala kumpi omubiri gwange ne bagutwala mu ddwaliro gye nnali nga siteekeddwako mpingu nga tewaliwo na kiwandiiko kyonna kizze ku basaawo kiraga nti omubiri gw'omuntu ono guliko omusango. Tewalina musango. Saalina musango gwonna gwali gulina kunteekebwako neera tebaagunteekako era awo nyine baaga nti yatoloka tewali we nali ntolose kuba ne mu bitabo byabwe ebya poliisi saayingiramu busero bwabwe tebanyingiza nayo tebastepingsayo wadde omubiri gwange tebaakola ki naye waakiri bo baavaayo ne bagamba nti ne bawitnessinga ne bawa obujulizi ne bagamba nti iffe twakitinganga ba good Samaritans twakitinganga abayambi abayamba omuntu agenda okufa ne tumukwata ne tumusuula ku lubaga ku geti ye Lubaga ne bagamba asikali bannange ono mumuyamba afa oyo ani nti nguno omubiri gwa honorable Zaake kirabika afudde so nyambira awo nensobola okulaba nga nfuna obujjanjabi. Good Samaritan bali tebalina maanyi gakuyingiza mu ddwaliro ne bakuleka ku geti nanti nga batya nga bamanyi bajja bba bateekako era essaawa zino paka kati neddwa tesobola kukubuulira ani yaleeta Zaake ate munnani nali sitegeera kyova nguyita mubiri gwange kuba nali simanyi kigenda mu maaso. Had passed out something which is really tormenting whenever I talk about it mba mpulira nga kinziza mu mbeera eri naye kyemmanyi nti nze saagala kwekomera nnyo mu bintu by'emabega njagala nnyo okubeera ku bintu ebiprogressing ebidda mu maaso ebintu birina kye bigatta ku Uganda ebintu birina kye bingattako okulaba nga nkula okulaba nga tukuza wamu Uganda okugitwala mu maaso. Honorable embeera eno gye wayisibwamu mu Arua n'embeera eno yonna gye watuukako emisango gye baakussaako embeera eno yakuyisa etya erina kye yakwongerako nga gwe Honorable Zaake erina engeri gye yakuzaamu emabega nandyagadde ogambe Munnayuganda embeera eno kiki yakuyisaamu ddala? Babuulira amazima embeera eyo yannyongera maanyi. That situation really energized me to fight on because it really showed me that what I'm fighting for is a good cause, is a worthy cause. So yensonga lwaki ngenda bugenzi maaso okulaba nga neeyongera amaanyi okukola ebyenkola kubanga bw'olabanga omuntu gaana ekintu kyolaba nga ate abalala bannayuganda abasinga kibawagira olina kumanya bumanya nti genda bugenzi maaso ekyo kyoliko kyekituufu yensonga lwaki bwe nkiremeddeko nga balemereddwa okunzita balemereddwa okulaba nga bankuba okuva ku mulamwa kati bazze kulaba nga bagezaako okulaba nga bampulinga down banzisa wansi ekintu kyesijja kukkiriza. That's why nze mejaringa ku bintu ebirina amakulu ebitalina makulu nesibwa amakulu nengenda ku maaso mu maaso nga nkola ebintu nga president waffe addako bwatugaidinga nga bazze nga inspiring nga bazze nga mpa amagezi nga Zaake ebintu bitalina mugaso tobikenderangako gendanga ku kintu ekina kikigatta kuggwe nekigatta ne ku bakyalibo ne kigatta ku ggwanga lyo ne kigatta ku bantu bo bokiikirira. So yensonga lwaki nze nenyumiza ku ebyo byonna ebyaliwo era ne wabaawo campaign ndala yonna ndirweddo giyingiramu ne wabaawo ekintu kyekimu ekyantuusa ku bulabu obwo ndirweddo kiyingiramu kuba mmanyi Katonda yantonda alina olunaku luyantondera nti olwinja okuva kuba buli muntu ali product wakufa. Kiba kitegeeza omuntu otiira bwereere okuyingira mu bintu bino kuba osobola okubeerawo era Katonda alina ensonga lwaki yandekawo nga ndi mulamu yensonga lwaki ngenda mu maaso n'ebyenzikizaamu nti bituufu byenzikizaamu nti nobikola era mmanyi nti nja kubanga mbeera successful ku byo ate ffenna nga Uganda ejja kubanga ebeera successful ng'essuubi lye tubazzaamu nti bino ebintu bisoboka baagala oba tebaagala tugenda kubeesimbako mu kalulu ate tujja kawangula ate tujja kutula ku ntebe. Yes, Honorable. Nga tusinziira ku bintu bino ebyekutuusiddwako ebbanga ly'omaze mu by'obufuzi wadde nga ttono n'okusinziira naddala okuva lwegatta ku mubaka Robert Kyagulanyi bintu bingi nnyo ebikutuusiddwako omubadde n'ebyandiyagadde okutwala obulamu bwo tolina lunaku watuuka n'ogamba naye nejjusa kyekyandeeta mu by'obufuzi nansigadde mu bizinensi zange kuba abantu abamu tukimanyi olina wootuuka ng'owulira tokyasobola kgenda mu maaso ng'owulira ekintu kikuzitooweredde tolina lunaku lwe lwakya n'owulira nga ddala embeera ekuzitoyeeko? Kyenjagala okukubuulira nti nze Zaake nasalawo mu kusalawo kwe nasalawo kintu kiri kimu ekisobola okunzija ku mulamwa gye Mukama Katonda yantonda kyesimanyi nti asobola ate bw'aba nzije ku mulamwa aba alina kunzija mu nsi muno kitegeeza nti nze
nina kufa ku mulamwa guno gwendeko oba okwejjusa ekintu kyenkola oba okwejjusa mu mbeera yonna yonna gye nayitamu maybe nga maze kufa ate kyemmanyi nti ne bwe naaba nga nfudde omwoyo gwange gujja sigala nga gulwana gigunaaba yonna oba gye nnaabira yonna nja kusigala nga nnwana waakiri nja kubalwanyisa ne mu mwoyo naye nga mmanyi nti ekintu kyendimu nga bwe mbanyonyodde nti kiri worth to fight for because this is a good cause, this is a worthy cause kubanga kyekyetaagisa kyokka kye tulina okukolawo ffe tulina kuba nga tuwa abantu baffe amaanyi okuba inspiring okugenda mu maaso kuba kati zaako embanga nejjusa bye nayitamu kitegeeza abalaba nabo bagenda kubitya nze sibitya era mbabuulirawo nti namwe musobola okukikola naye musobola okubeera basurvivor ngaffe singa nze zakenze abantu bannya abayita mu bizibu bino bayirawo sinza asinza okuma mu Uganda yonna okubeera nga ndi mfunye ebizibu bino abantu bangi nnyo ababifunye naye kyemmanyi kiri kimu nti mu palamenti eyo awoowo kirabika nze asinga okubeera nga ndi awoowo bo nze asinga okubeera naye ekyo sikyenyumiriza mu bwenyumiriza ne wabula njagala okulanga abalala bakirabirako okulaba nga nabo bakola nga nange bwenkoze okusigala ku mulamwa n'obutejjusa kyokoze kasita oba nga osigaza obulamu kikisinga obukulu obulamu bwe bugagga. Honorable nga ggwe omubaka asinga okuba omuto mu palamenti temmanyi nti kyekituufu ng'ate otugere gwasinze n'okutulugunyizibwa bubaka ki bwandiwadde owa abavubuka abali eyo abandyagadde okujja mu bifo ebyenjawulo ku mitendera gyonna okujja mu bifo by'obufuzi omuvubuka aliyo nga awulya yayagala kubeera munnabyabufuzi ayagala kufuukako mufuzi naye akulembere ku ggwanga lye akulembere abantu be bubaka ki bwe wandimuwadde obumuzzaamu amaanyi ku mitendera gyonna okuviira ddala ku kyalo paka kuba pulezidenti? Okusookera ddala nze njagala obbaawo ekyokulabirako kya Honorable Kyagulanyi abantu bamulabireko nnyo kuba kati nze nnyinza obuteewako kyakulabirako noga nti oyo Zaake yava mu famire ngagga biki bino ebintu nze mbennyonnyola nnyo abantu babugi tekwetaagisa kuba na ssente ife twekuŋŋanya nga bamikwano ng'abasuubuzi ab'enjawulo omuntu buli wabeera nga abantu b'otambula nabo balina kye bakugattako era ofunamu nnyo mu bantu abo so mikwano gy'otambula nagyo osobola okufuuka kino Zaake kyendi osobola okufuuka Honorable Kyagulanyi kyali osobola okufuuka omukulembeze yonna gwe weegomba kyali osobola okufuuka omuntu yenna kyali essaawa zino nawe n'okifuuka naye kasita wekkiririzaamu kasita omanya nti osobola okukikola nawe okifuuka olina okusooka okufuna conviction mu bwongo obwo mu mutima gwo n'ogamba nti bannange kati nzikiriza kino nina faith nina okukkiriza okwenjawulo nti kino nsobola okukikola ekyo kyokkiriza kyosobola naye buli woba nga buli kiseera mu kamwa ko wafulumamu nti nga ntiddemu nga kino kirabika kizibu awo olina okukimanya nti the tongue is a creator nti olulimi lutonzi era ojja kulanga ekyo kye weeyogeddeko kye bifuuka naye bwe weeyogerako ebintu ebiri positive era osigala oli positive so tulina okumanya nti nno teri kintu kirungi kiva mu kulera ngalo ebintu byonna ebirungi abantu bonna bali successful abantu bonna batuuse we bali kulemerako so gweobanga owulira oyagala kubeera ssentebe kitandike kati kikoleko kati tolinda nkya nti ate kansooka enkuŋŋaanyewo ssente nti ate kansooka nkole bwe nti ne bwe nti kitandike kati kizimbe leero kyogenda okubeera enkya okitandika leero va mu bintu by'okugamba nti bannange nja kutandika no tandika bw'otandika wojja osobola okubaako kyotuukako so bwe mpa bavubuka bannange abali eyo twesimba ku bifo ebyenjawulo sinakwesimba wekawukawuka bw'obanga gw'olwira calling yo si buli muntu yenna nti calling egenda kubeera mu byabufuzi no osobola okubeera mu byobusuubuzi osobola okubeerayo osobola okubeera mu byobulimi osobola okubeera mu nteekateeka ez'enjawulo osobola okubeera mu bwegassi osobola okubeera munnatalanta osobola okubeera omuyimbi osobola okubeera munnamizannyo osobola okubeera nga gw'ozannya mupiira okuba mupiira obanga okuba kikonde omuntu nobeera successful awo obanga okuba nsero obanga okuba ki obanga oli muntu wa decorations obanga oli muntu waki wonna yonna woli calling tandika mu mbeera yonna ey'enjawulo otandika okusobola okubaako kyokola osobola okubeera ekintu ekyamaanyi mu ggwanga lino osobola okubeera omuntu omututumufu osobola okubeera omuntu asobola okuba ekyokulabirako eri abalala. Yes. Honorable Zaake oyogedde ku kya famire eno abantu bagamba bava mu famire engagga era abantu abasinga eno gye bawanga ensonga lwaki wawangula abasajja bali bonna bewangula ku ntebe y'omubaka wa Mityana municipality ensonga eno nandyagadde ddala ogyogereko otubulire ekituufu kyeki ddala famire ye yakuyamba kitaawo ye yaleeta ssente zino zonna ze wateeka mu campaign oba gaali maanyi go nga gwe omuntu tata yayambako buyambi? Kisookera ddala saagala kwewakana nti famire yange teyanyamba
Of course family zaffe zonna zitufula kyetuli essaawa zino. Omuntu oli kyoli because of your family. So bazadde bwe beera bakwatiddeko ate kitegeeza kubanga nti omuntu oli mugagga. Family kitegeeza nti yena kubeera ngagga yoka. Yes fine eyange yanako omukisa okubeerako kyeriko essaawa yo. Naye wabanga eyiyo terina kyeri. Balina kubanga emikwano family yo gyekoze. Nga bwe nkyogedde wali eri nti obw'Oluganda bwe mulina emikono gye mulina muganda wange gye gikutuusa kyolina okutuuka konzezzaako nasobola okufuna obuyambi obw'enjawulo obwantuusibwako mu kuwangula akalulu ako nakati kakulo ke tugenda ogenda mwaka bwa president nakono bwe Kyagulanyi ke tulimu akapwa president ke tulimu ak'eggwanga lyonna ke tulimu nti essaawa zino kagenda kubanga katutuusa ku ekyo olw'emikono gye tubadde nagyo. Emikono gye gyokoze ate family yo webanga teri part of you tosobola kumalako ekyo kyolina okumanya nti nze family yange yasooka nenneewala nennagikonvinsinga nyoba tosobola kukonvinsinga family yo bwobanga oli mu family nga tosobola kukonvinsinga mukyala wo so kukonvinsinga bbaawo tolina bw'osobola kubako wootuuka tolina okukonvinsinga otya omuntu mulala nga tolina konvinsinga weewaka so ekituufu kiri nti yes family yannyambako naye kye mulina okumanya nti obuyambi obusinga bwavanga mu bamikwano n'abantu abalala ab'enjawulo kubanga akalulu akakuliwo teri kalulu kagulwa ssente. That's one thing you should know. Nti buno byetukulandira endala mu ssente zeekozesa ez'enjawulo era zisanga abantu abo ab'enjawulo kyova kati tuli mu sensitization ez'enjawulo abantu bategeeze nti omuntu kikyamu nnyo omuntu okukozesa ssente okugula akalulu konna. That's why nze ne mu kalulu kange sina ssente ze nakwatanga ngabira abantu nga Museveni bw'akola n'ebintu eby'enjawulo ebiyamba abantu ebintu bya charity mu Zaki Foundation ekibiina kye natandikawo ekiyamba abavubuka abakadde n'abakyala n'abantu abalala ekikola eky'enjawulo. So nga tuteekawo ebintu eby'enjawulo nti wano mu byankulaakulana wano mu byantambula wano mu byabizannyo wano mu bintu biyambako communities ebintu byayambako nti tenti butebe masepiki masowaani biki ebintu eby'enjawulo nga Zaki Foundation ebikola singa omubaka naye ng'obikola ng'omuntu alumirira ekitundu kyo ng'omuntu asobola lobbingira ekitundu kyo mu bintu eby'enjawulo naye ng'ate neno waggulu national politics tumukola okulwanira eggwanga lyaffe tusobole okuggyawo ekizibu ekyenjawulo kyennyini ekizibu ekinene ekireeta buno obuzibu obutono obutuleetera okuba nga tukugenda mu charity work okuba nga kituleetera okuba nga omuntu balina kusooka muddukira buddukirizi nga siga nti oba okuddukirira kubi naye olw'okuba nti nno waliwo ekizibu ekinene ekiri waggulu ekisizza abantu obwavu ekireetemesezza abantu okuba nga basobola okweyogerera ku nsonga ez'enjawulo ekireetedde abantu ab'enjawulo ne bwe balonda ababaka okuboogerera abakati baagala kubabeererawo abalala ababaka bwe babeererawo babayita bafujjo babayita simanyi bampisa mbi naye ng'ate omuntu abeena okwogerera ate omuntu n'omuteekako emisango egy'enjawulo so bubaka obwo bwe nsobola okutuusa. Honorable, waliwo ebintu ebikwogerwako naddala ensangi zino gwe mukulembeze w'abavubuka mu People Power naye waliwo complaints ezitandise okuvaayo mu ba coordinators abaasooka mu People Power nga bagamba nti gwe wajja no appointing aba youth coordinators then kati bo n'obaleka nga tebalina mirimu era ne babeera nga tebalina kyakukola mu People Power ng'era eyasembyeyo okuvaayo ye omuyimbi w'omambuka Boss Nicotim yavuddeyo n'agamba nti gwe wamulemesa okubeera mu People Power era nti ensonga lwaki essaazi neno yaddukiramu NRM kuba nti wamuggyako omulimu gwe. Ensonga eno nandyagadde ogitangaazeeko kuba bibadde bikola rounds ku social media. Ekintu ekyo actually gwasoose okukingamba mbeera nnyo ku social media naye mbadde sinakukiraba ku nsonga eyo nti gundi yavuddeyo n'agamba nti nze mbalemesezza okukola waliwo abantu abavudde ba coordinators ab'enjawulo kye balina okusooka okumanya bannange si nze yalonda ba coordinators aba coordinators abo balondebwa ttiimu yonna eya People Power yonna ate si Honorable Kyagulanyi yekka nti yalonda abantu abo balondebwa ttiimu yonna eriwo eya waggulu eyasobola okulonda abantu abo ab'enjawulo. So bw'abanga munnange muganda wange oyo Boss Mick yavuddeyo n'ayogera ekigambo bwe kityo nze sinze yamulonda sinze yamulonda ku kifo ekyo era balonda nga nze nkulira bukulize bavubuka mu Uganda yonna nga ye akulira aba North nga waliwo akulira Masasi Mavini nga yakulira abaki aba West Namirembe Angela nga yakulira aba Central nga mu East tulinayo Ledwas Kamaria nga yabakulira abeeyo. So sinanze omuntu yenna gwe mulemesa kola mulimu gw'aba alina kukola ate n'ekirala nti nga mu People Power teriiko nti nno munnange gwe nakola bwoti People Power buli muntu akola kyasobodde. People Power teriiko omuntu kyokola abantu kye balina okukujajingako bwanga tosobodde kukola nga gwe weekwasa abalala ate abakola beweekwasa kiba kitegeeza gwe ebintu bikoze ki bikulemye mu nkola eyo. So
muganda wange oyo abanga waliyo baganda bange abenjawulo aboogera ebintu bwe bityo nti munnange balina okukimanya nti ensi gye tulimu basitwago gye tulimu kukola si kwogera bwogezi kubaako byo implementinga structures tuzikoze wansi eyo omuntu nyinza okukola structure nange nina bennonze actually nga tiimu yange betulonze mu east betulonze mu north betulonze mu central ne betulonze mu west naye abantu abo tubanumala obbalonda balina okukola sife tulina osooka obbalagira nti kati gwe kola kino oba balaba nga nkola kino ate zaaka akoze kye mbadde nina okukola nti ate zaaka nemeseza okukola emirimu nti ate zaaka nzije mu mirimu gye mbadde nina okukola no gwe olina okukola ky'osobodde okukola bw'okola nolaba nga zaaka ensi ejja kuba ekiraba tiweetaga na kukyogera ensi ejja kuba ekiraba egambe nti zaaka alemeseza omuntu oyo nno okukola ki okukola so nze kyembadde nsaba kiri kimu nti baganda baffe baleme kubanga beekwasa ng'omuntu kibanga omulimu yeekwasa enkumbi nti yenemeseza okulima naye ng'ate gwe kennyini oli muki oli munafu so bagamba mu lufuutifuuti nti a bad workman blames his tools so tulina okukimanya ne tukyebulirirako nnyo tusobole okuba nga tugenda mu maaso n'okutwala emirimu gya struggle gino mu maaso kuba gyo gino okuggwa. Yes. Omubaka. Ssaabasajja Kabaka ngenda kuddamu ebigambo bye yagaba omulembe guno gw'abavubuka. Era omulembe guno abavubuka era kati bendera ndaba mugiwanise. Honorable Kyagulanyi azze agenda kwesimbawo kwa president. Naye gwe omu ku bantu abatono mu ggwanga muno abasobodde okutambula Uganda okutuuka ku nsonda zaayo ez'enjawulo. Yes. Kati nandyagadde okumanya nga gwe atuuseeko mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga lino kikyolaba mu bantu ddala Honorable Kyagulanyi anaasobola okuwangula obuwagizi gye buli oba just nga ffe bwe tumulaba wano mu Kampala tumulaba yesu obuwagizi bwe buli naye twandyagadde okumanya ku gwe atuuseeko mu bitundu ebirala people power muwangula. Muganda wange nsaba akabuzo kajje ku kibuuzo ekyo kabere nga essaawa zino okkiriza ate n'ekirala nti olaba bulijjo Museveni abalaba muwangula era nga tukimanyi bulungi nti abadde Museveni bamuwangula nga abba bubbi kati ate olwo Honorable Kyagulanyi yayingiddewo n'amasannyalaze ga 3 phase gali gakuba paka mu byalo eno yonna ne opposition gye bagamba nga terina buwagizi essaawa zino kati bikyali bya about opposition kati bya all about Ugandans abantu bakyasobola kwawululwa simanya mu ddiini mu mawanga simanya mu biki ebyenjawulo abantu kati bali wamu begasse wamu era nga buli wamu amaanyi weegali mu byalo ebyetaavangayo kati bivuddeyo buli omu weekiri essaawa zino ffe tuli mu nteekateeka omusajja waba akalubye tumuggyako tutya. Yes. Honorable Zaake omuntu aliyo yandyebuuziza yes people power muzze otugeya obuyinza bomu buyina mwavu ekintu kyo mwakikutte dda mulinza ya obulinza buli mu bantu ate nga mwe muli maanyi g'abantu kati omuntu aliyo yandyebuuziza people power waliwo abatannaba kukyuka nga tewali kyanjawulo kigenda kubaawo era bagenda kujja nga bane bakole byebimu ng'ebyabano ndyagadde omuntu oyo omu assurance people power egenda kwawukana etya ku gavumenti eno eriko NRM enyigiriza bannayuganda. Assurance gye nina nti abantu abasinga mu abatakkiriza sigamba nti tonnaba kubanga owagira Honorable Kyagulanyi abasinga bamuwagira era nga bwe nkugambye the majority support naye obuzibu bwe buli wamu nti abantu tebannaba kufuna kwekkirizamu kuli kwa njawulo oba okwejjamu okutya kati ffe what we are working upon is that fear so that people step on that fear balabe nga bagikuba ebbali bwagikuba ebbali n'ogamba nti talk less and fearless so omuntu jjawo okutya ate oyogere kutono olabe nga ekintu ky'okola okikola n'omutima gwo gwonna nti essaawa zino bw'ogamba nti no abapepopowa tebalina kye bagenda kukola kitegeeza nga agamba naawe tolina kyogenda kukola so omuntu bw'ojjako amaanyi ago n'ogamba tolina kyogenda kukola people power is me and you naawe atulaba ali eyo gwalowooza nti notokkiriza mu power naawe ogiri lwakuba tumanyi bumanya nti ogiri so ekyo bwobanga okitegedde essaawa zino olina kutegeera nti bwe budde okulaba nga omanya amazima otegeere nti kino ekintu kyaffe ffenna tulina kukikwasiza wamu era okukkiriza kwenjagala okukuwa okwenjawulo nti amaanyi ge tutaddewo essaawa zino tegabangawo okiraba Bosco ku lweti kwakaddiwira ne kwakoggera tebangawo ko kasukaali we kuba kulunga ko muntu abantu bonna bakalaba
kekoko kyo kyolina okumanya nti omuntu yenna tannaba kukkiriza gwegenda otune butunuzi ku Bosco olwogera bwogezi ne bwawulira bwogezi linnya Bobi Wine yeekanga bw'ati n'agamba ani oyo. So kyo kyolina okumanya nga muvuka munnanga ali eyo tikino ekintu tusobola okuba nga tukigusa. Yes, Honorable Zake, nga tukyali ku nsonga zammwe nga people power mukiraganyiza emirundi mingi nti mmwe muli kibiina muli mugendo gwa bwegasi mwagala unity wakati w'ebibiina byonna eby'opposition era nga kyemulwanirira essaawa zino eno. Naye essaawa zino eno mu ndaba yange y'ebintu ndaba nga waliwo ebibiina ati ebyagala okuva ku nsonga eyo, kuba president wa DP twamuwulidde yavuddeyo n'alangira nti ayagala kwesimbawo kwa president. Ate nga ne omukulu Dr. Kizza Besigye naye tannabakakasa akyali awo, tannaba kuvayo n'akola statement mu butongole nti agenda beegattako. Nze kankuyambeko okugira ekintu ekyo, kino ekintu kitono nnyo. Abo bonna bakadde baffe b'oyogerako, ba Mugisha Muntu, ba Dr. Besigye, ba Mugisha Muntu, Dr. Besigye, Norbert Mao, abo bonna there are so many. Naye okkiriza nti Honorable Kyagulanyi muvubuka munnange. So for us as the young generation to calling upon those guys to unite, so that they be one. After being one, they should know that as young people twakiriziganyiza dda ffe already tuli kimu. I think guys saw it right. Mukaluka nakabavuka kwemba nga ndi mukubanga nnyonnyola abantu bakeetabemu. Already tulina FDC, abaana abato aba FDC tuli nabo. Aba DP tuli nabo, aba NT tuli nabo, aba Jema tuli nabo, aba PP tuli nabo, aba ebibiina byonna ebyenjawulo tuli nabo bo ffe twakiriziganyiza dda. So ffe tubabuulira buulizi baganda baffe abo, bakadde baffe abo nti bwe mubanga tetunula mu kwegatta ffe abavubuka twegasse dda. Ate era n'obanga tewali kwegatta okwenjawulo mwakiraba bwe twagenda ebugiri mwakiraba abantu beegatta nga abakulembeze baganya okwegatta, mwakiraba ekyaddondo beegatta nga mmwe muganya okwegatta, mwakiraba mu bifo ebyenjawulo, mwakiraba erukunye, mwakiraba awantu w'enjawulo nnyonnyonyo ate yo twali twegasse. So nze kye mulina okumanya kiri kimu nti unity is power. Divided we shall fall. But one thing you should know nti ffe essaawa zino tetulina okuba nga tukolako kiri kimu nti oba okwegatta weekuli nga bakulu baffe abo oba nga tekuliiwo, mulina kukimanya kiri kimu nti ffe ng'abavubuka tuli ready okuba nga twegatta. Ffe twakirazeeko dda era ng'essaawa zino nze nga zaakayogerera abavubuka ng'aba representing ng'abakiikirira njagala okubabuulira mazima, this is a done deal. Yes, Honorable, nga tunaatera okusiibula. Singa people power nkeera ku makya ne mutwala obuyinza nga bwe watugambye nti kyo kyawedde dda, engule mugiina just babulayo kimugibasa ku mitwe. Naye kuba tukimanyi gavumenti ya Mwai Museveni era yegenda okulangirira ebivudde mu kulonda. Singa mukeera ku makya mmwe ne muwulira nga muwangudde akalulu kano aka 2021, naye gavumenti eno neebazoganya neegamba nti akalulu temwakawangudde, muyina nteekateeka ki nammwe mugenda tukola nga bannabyabufuzi bano be tuzze tulaba nga bazze bagamba abantu tugenda mu kkooti ne babibuzaaburizaawo okukomekera nga Mwai Museveni akyafuga, oba mmwe muyina enteekateeka endala? Ekisookera ddala njagala okuba nga ntegeeza eggwanga lyonna nti embeera eriwo, ffe tuzze tubagamba abantu nti mu mbeera yonna esoboka n'etasoboka obuyinza bugenda kukyuka. We are fighting for our freedom in any necessary way possible. That's one thing you should know. That's why for us we believe that it is either by ballot or in any way possible. So kyetwagala okuba nga tukola ffe essaawa zino kulaba nga twempowerinze abantu, tusensitizinze abantu basobole okulwanirira sinakalulu kokka eggwanga lyabwe ate nga kiri mu mateeka ne mu constitution mwekiri nti bw'olabanga ebintu ebikolebwa bikyamu vaayo obirwanirire, oba toyina tteeka lyonna ly'omenye oba oli mu mateeka wakati. Eyo article 3.
kyeyogera. So bwe tuba nga tugendedde ku bintu ebwe bityo, so for us we are ready to fight for our power in any way possible okulaba nga obuyinza budda mu bantu. N'ekyo kyenjagala oba promising nga kiri kimu era nga mkibuulira eri government eno that the moment you do what you've been doing, trust me, people will rise up and they'll be able to fight for freedom, they'll be able to fight for their vote, they'll be able to fight for themselves. They will rise up and put that regime down. Yes. Honorable Zake, nga tusiibula abatulaba nandyagadde abalabi baffe obaweeyo akalowooza akasembayo obubaka bwo obusembayo. Obubaka bwange obusembayo era njagala okubutwala eri okusookera ddala bavubuka bannange bannayuganda mwenna ne in particular abantu bange ab'Emityana gye nazaalibwa era gye nva era gye nsinga okumala obudde bwange obusinga, nti mulina okukimanya nti buno bwe budde. Guno omukisa gwe tufunye tetugufunangako. Guno omukisa tulina gukozesa bulungi nnyo ne tulabanga batubalanga abantu abageze ennyo abalwana eggwanga lyabwe nga litubidde nga liri wansi mu kinnya wakati. So singa omukisa guno tuba tetugukozesezza ne tuguteeka buteesi mu ttaka, mukimanye nti tujja kufanga abagwagwa, abaana n'abaana baffe, abazzukulu baffe baligenda okutwasamulanga bugolo, baligenda okuba nga batwegaana nga bagamba nti bano bo baafanga bagwagwa tebalwanira ggwanga lyabwe. So bwe bubaka bwe mbalekera nti tulina okukola kyonna ekisoboka tube nga tubaako kye tujja mu mbeera enembi, kuba teri muntu mulala nayo agenda okutugijjamu okuleka gwe kennyini, gwe nga gwe. Saagala okole nga kintu otunule mabega ogambe ani ali emabega, kikole nga gwe buli w'oyimirira ku mazima. Kino ekigambo President waffe akitugamba nnyo, President Bobi Wine atugamba buli w'omuyimiranga ku mazima yimirirangako ng'okimanyi nti oli mu bwoti. Toyimirirangako ku lw'abanno, toyimirirangako olw'okuba gundi akiriko kimirengamu nga gwe bwoti, nga ne bw'oba ofunye ekizibu kyonna togamba nga bino ebyaba Bossmith bye boogera, ebyo bano bye baguze bye boogera nti ate simanya gundi teyanyamba, Bobi Wine teyakuyamba. Wabiyingiramu lwa Bobi Wine, wabiyingiramu lwa Zaake, wabiyingiramu ku lwa mukulembeze, biyingiremu nga ggwe. Nange mbifunyemu ebizibu nga nze ebyenjawulo, nange nkyabirimu nga Zaake. Era sina muntu gwe nnenya nti abannonda be banteeka mu bino, nti oba nze okusalawo kwe kwanteeka mu bino. No, bino ebintu nze eyabyeteekamu olw'embeera gye ndimu olw'okuba njagala givaamu. So naawe ali eyo buli bw'ofuna ebizibu ebyo byonna kimanyi nti togenda kubeera mu struggle ofune mu bintu birungi byokka, wabula olina kuyita mu bibi osobole okutuuka ku kirungi. Essaawa zino gwe alowooza nti oli mu mbeera nnungi, embeera embi ejja. Ekyo kimanye nti ebizibu byonna bikumoldinga ofuuka omuntu ow'amaanyi. Ebirungi byonna gy'oli manya nti bw'oba oli waggulu ojja kugwa wansi, bw'oba oli wansi ojja kwambuka. Eyo yo it's a matter of life. Kyo bwe kibeerawo bwe kityo kya butonde, kyo Katonda bwe yakitonda bwa kityo. Bw'oba oli wansi ojja kwambuka, bw'oba oli waggulu gwe ng'olowooza walwana, simanya ffe twalwana twakola biki, your time is coming. Naye manya nti olina abaana b'ogenda oleka mu nsi muno, olina family gy'ogenda oleka mu nsi muno, ogenda gireka otya. Twerowoozeeko tumanye ekyokola kati ogenda kufuuka otya. Tumanye nti ffenna tujja kufa, tofya kufa kubanga eyo ye product yaffe ffenna. That is the product of life. We must die. So if you know that we must die, so work so hard that when your dead body is right there, they say that person fought. Era nalwanirira kyalwaniridde essaawa zino, era abaana bo balibeera mu mirembe. Bw'obanga essaawa zino ogamba nti bosi kaakulemye, kati oyagala mulekera bazzukulu bo, oyagala mulekera batabani bo, oyagala mulekera baana bo be banaamusobola. Bw'abanga avuddeko oba n'ateekerawo mutabani we, kati oyo gw'onoosobola anaabeera nga ye akyali muto okusinga ne ku kitaawe. Tusobola omukadde ono okusinga bwe tunaasobola oli ate anaabeera nga muto ku ye. Ono gwe tusobola okusobola essaawa zino, naye bali abalala tetubalinda kuba tunaabalinda bajja kuba bagumu nnyo. Naye ono bwe tumutuusizza ye ayebye, ye wonna okuyeba ye ayebye, tulina okulaba nga tumutwalira wano afe ng'omukadde akaddiwa. Yes, Honorable. Akasembayo nga sinabakkuta abantu b'Emityana n'abalonzi bonna ndyagadde obakakase okomawo oba ogenze oli mu bino ebya struggle eno bwe tugimaliriza ogenda bugenzi todda Mityana. Akoko kankanywemukko ne ka juice akatonotono wano, ate naawe njagala nkwewo ka juice wano naawe onyweko. Neyanza nnyo ssebo. Kubanga wo kyemulina okumanya nti gavumenti eddako
egena kuba ya people power, egena kuba ya abantu bonna abantu bagenda kubeera empowered, institutions zigenda kubeera empowered, abantu bagenda kubanga basobola okweyagalira mu ggwanga lyabwe nga okola buli kyoyagala nga weeyagala nga buli omu oli free okulaba nga weeyagalira mu ggwanga lyo gamba nti yes this is a part of Africa, yes this is my motherland, bwe tugenda okubanga tweyagalira. So nga tulina okuyamba ku president waffe okubanga tuyita mu structures ez'enjawulo emirandiro egyo nze zaake nga ndi MP eno nga atende nearby wano ne Kyagulanyi nga naawe oli nearby nga naawe omuntu ali eyo wansi deep eyo nga naawe osobola okugaa nti ya nina omukulembeze omulungi nga yo nga nange nsobola okumuddirira nga naawe osobola okumuddirira. So nina okubeera nga nsigala era nga ndi MP w'ekitundu ekyo era nga kuba nkyali muvubuka. Ya nkyakola bizinesi zange nkyagenda mu bintu ebyenjawulo. So ly'eggwanga lyenjagala okuba nga mbeeramu, saagala kulaba nga ate nze ntuuka mu nsi empya ate nga nze nangamba nti ate nange awo gwange gwaggwa nina kukola kulaba nga siswaza people power, nina kulaba nga nkola ku lw'eggwanga lyange kuba bubeera MP oba MP wa Uganda yonna. That's why saagala tubeere nti tuli mu power muno tunoonyaamu bufo nodda tuli mu kukolera ggwanga lyonna wamu. That's why nti nze mbadde MP nga people atennaba kujjawo era nga ngenda kubeera MP nga ate weeri nga yeri mu gavumenti tulabe nga tukolera abantu baffe gavumenti yaffe ereme kuba nga evumaganyizibwa olw'okuba ate mulimu abantu abagiyingiddemu abalala ate abali mu gikolera obubi. So mwenna abali eyo mwetabe mu bukulembeze obw'enjawulo, mwesimbe ku bifo byonna nange nja kwesimbawo nammwe mwesimbewo ate mubeere balonzi nange ngenda kubeera mulonzi nange ngenda kulonda nakebedde ng'erinnya lyange mweriri gwe liryo mweriri ansi eyo njagala oginziremu. Yes. Kale abalungi nga sinabasibula kansooke nnywe kajuice honorable kampadde nzajja obabuulira sukaali kanoze oba kabulamu. Kasukaali sikeeko? Yes. Kasukaali ko keeko tekeetaaga kwongeramu. Abalungi abandaba oyo abadde mubaka Honorable Francis Zaake era ebigambo bibadde bingi naye nga ebigambo ebisinga bibadde byakuzza mu bavubuka maanyi. Omuvubuka naye atugambye totya kufa kuba olunaku lumu ffenna tujja kufa, oba olina kyokoze okuyamba eggwanga lyo oba tolina kyokoze. Naye abalijja mu maaso eyo ng'ofudde ne bw'olibeera ofudde era balyebuuza gundi yakola ki kuba bisigalawo mu buwandiike abantu bajja kutegeera gundi ono alina kyeyamba eggwanga, gundi yalwana ng'eggwanga liri mu kaseera akazibu. So buli omu ali eyo ng'olina ky'osobola okukola okuyamba eggwanga lyo situkiramu akadde keekano. Abaganda bagamba nti ko naawe katokalinda kusaabana ttaka. Nsigadde ndi Damba Eric, webale nnyo okulaba munno. Teweerabira kusubscribinga ng'omaze okulaba vidiyo eno. Vidiyo empya zikyajja, tugenda kukuleetera abantu bangi nnyo abeetutumu, abantu abakuzaamu amaanyi, abantu abagenda okulaga nno buli kimu kisoboka mu bulamu naawe otandika okwekiririzaamu. Abalungi abandaba kambasiibulire wano eno, mweraba.